Okay, mbabuuzaako uli omujasizidde okubeera nga ate agoberera Fahd Pro UG of course gemanyo okubeera nga ate kutuusaako embeera nga bwegenda maaso wali ku nsonga za Hajji ne Hajji sawa nga 2 eziyise sobodde okubeera nga ate mbaterawo embeera nga bwebadde Hajji nga atuusibwa mu ndulu ey'amaanyi wali mu kooti okubeera nga ate ayongera okubeera nga asomerwa emisango gye video ezo gyagenda okubeera nga ate oziraba kakati Hajji ye asobodde okubeera nga ate naye atuuka naye kyendabyewo Hajji bwatuuse okubeera nga ate afuluma ekooti wabaddewo ekibinja ky'abantu ekibadde kimulinze era awonedde wati nnyo okubeera nga ate agajambulwa adduse emisinde poliisi esobodde okubeera nga ate munaye emutaasa era nga poliisi etaddewo embeera yonna okubeera nga ate emmotoka ereese Hajji okubeera nga ate emufulumya mpaka nga addusiddwa nabeera nga ate afulumizibwa ekooti ye Hajji muyina mu video asobodde okubeera nga ate yeebaza buli muntu yenna asobodde okubeera nga ate amubeererawo era nga kyenyongedde okubeera nga ate ndaba omusajja ono abambi musajja mukkiriza newankubadde n'embeera yonna weeri naye yeesigama ku Katonda we so video njirina ngenda kubeera nga ate njikuterawo osobola okubeera nga ate olaba Hajji biki byasobodde okubeera nga ate ayogera ku nsonga zino saako n'ensonga zonna mpaka we zinaggweera ajja kubeera nga ate nzikutuusako wano subscribinga bw'obanga wadde tonaba kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alatinga buli lwe ndese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo tulina Shakashaf musomi wa dduwa beera nga ate omunoonyaako enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku sitika ajja kubeera nga ate akulombera dduwa naawe buli kimu kyongera okubeera nga ate kikutereera side eno endala Habib airport pickup nabo bwe balinnya okubeera nga ate bakukima ku kisaawe sabona okubeera nga ate bakutuusayo yonna gyewandagala okubeera nga ate otuuka mu budde video gintereka ekigalo likinga sharingirako abalala obwena ka comment ko beera nga ate okasulawo awo tubeere nga ate tuwuliziganya komona mawulire amalala mangi nyo temubaawo Hajji ngenda kukubira ndi mu kooti ngenda kukubira Hajji kijja kuggwa Hajji nsaba anna abampeere kyonna kye musiimina Hajji guma kijja kuggwa kyonna kye kiri amina Hajji toba na kutya kino kijja kuggwa alhamdulillah nsaba anna ize abangondese anze siina maanyi mwe maanyi gange era kyenasuubiza omukyalo oyo bweyansimbukira akantu ako saawa zaali 11 ne mugamba anna wange ajja kukolaki ajja kunwanirira wasaayina amagezi gonna Hajji kiwedde dawali Hajji dawali Hajji dawansi wano jangu Nasikia mwana katono. For any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Kooti tegeezezza tuufu omusango guno teguwulirwa mu kooti eno ogenda kulwa mu kooti enkulu nabwe ekityo ategeezezza nti oludda oluwaabi lulina ebizo okuba tukola okunoonyereza n'omusango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa okuva ku nkomerero yagwo mu kooti esaanidde okubuulirwa nga ye kooti enkulu nabwe ekityo omusango tewondetandaka mwezi 13 omwezi gwa 11 ku saa 3 ez'okumakya lwegenda okusoma mu kooti eno okutegeeza oludda lwakutegeeza kooti tutuuse n'okunoonyereza omusango guno. Omukyala ayitibwa Zuula oyo gwe mulaba azungira ku midiya mumulaba ndowooza temutera omulaba oyo
ayawabira Hajji yakwata omwana we. Eddiini nnafu yadde mulaba kwebikirira n'entegeera ye nnafu. Entegeera y'okumanya nnafu owabira otya omusajja gw'olinamu abaana n'oggulawo ne fayiro nga takikolanga. Poliisi nekwata omusajja nemunoonyerezako kakkana nga wali olimba ate era nenkuleka n'omuteekako ogw'okukwata abaki. Abakulembeze b'Obuyisiraamu mu ggwanga ebigambo bye boogerera Hajjati Zuula oyinza okugamba ye yabba omusumaali ogwokusatu gwe baali bagina okukomereza Yesu. Olunaku olw'enkya ffenna tusuze tululindiriranga mmisa kubanga Hajji lwaleetebwa mu kkooti. Ekyongera okulaga nti Sheekh ono munyiivu atuuse ne ku sseeritegeeza ensi nti Zuula si musiraamu wabula sitaani. Wakati mu kuwandula ebigambo ebikaawa ng'omususa alabudde abalamuzi abagenda okulamula omusango guno n'abagamba nti kabatande basingise Hajji omusango awo wennyini we bajja okutegeerera ekisibya omulambo amagulu ng'ate tegudduke. Nze Julie Potential ku YouTube channel ey'omukunji atasera we tusinziira butereevu okubawa updates zonna mu musango guno. Sitaani talina kitonde kyetya mu nsi okuggyako eki kikyala. Wallahi shayitaani etya kye bayita ekikazi si esinga obubi naye eyinawedde ebbali neega nti ajja tyokoze nange kyesisobola kukola kubanga yagenda n'aleeta ekintu n'akiteeka mu society erimu abagezi. Waliwo ebintu bibiri oyinza okuzannya omuzannyo mu makaago n'oguzannya oguzannyira wakati w'abantu 46 abali mu nju oyinza n'obbasingako entegeerera n'oguwangulira eyo. Bw'ogujja mu nju n'oguteeka ewa neighbor n'ewa neighbor bakusinga amagezi n'entegeera bajja kukubisa omusango gw'owaabye okakkana ng'owejjusa ekintu ekisinga saawaaba ne mugiraagira nti ne mubbako bye mubbyeko. Bannange aya eri gye tuyinza okuwa Hajji ali mu nkomera kwa limanda inna allaha yudafiu alladhina amanu. Wallahi Allah talekerangayo omuntu mukkiriza amudduukirira. Amazima tegekweka ne bwe bibaddi walaw fi buruji mushayyada ne bwe gaba amazima gali wansi wa lwazi oba nkokoto gali waganya ne gafuluma. With time we just wait. Fe tulinda buki lwaki tulyogerako kati bimaze okulaga ensi nti omukyala ali bwati neki ekitonde mukyala mbate mukimanyi ekitonde kikyala. Wallahi shayitaani etya kye bayita ekikazi ngoleddeyo kennyini ekimanyi ndi wa mumu sirinayo kawenda ka Allah konsonyiwa naye waliwo kyokolayo kennyini negamba subhanallah kyokoza ate jamani gwogwanirya Ibirisi sisobola kuba sitaani nga wooli ninga liri Allah yali giwadda singa mu kaseera we yagiriweera waliwo gwe walibadde sitaani. Kati omukyala sibon bwe tugamba omukyala Allah yakubwaba yakozesa nti inna kaidahunna yali tategeeza bonna naffe tutugamba nti si bonna era naffe tutegeeza bonna wabula yaleeta ekigatta nti omulya mamba abaatya kubanga owange si bwali owo si bwali n'owoli si bwali wabula owaajali bwali. Entegeera y'okumanya naffe owabira otya omusajja gw'olinamu abaana nti oyo gw'olaba ye mutujju eyattakaweesa n'oggulawo ne fayiro nga takikolanga. Simanya buyitegerekese fayiro n'ogiggulawo poliisi nekwata omusajja nemunoonyerezako kakkana nga wali olimba ate era nenkuleka n'omuteekako ogw'okukwata abaki. Mbakakasa tugenda kusoma omusajja gwe bayita Wahshiyu bun Harubi al-Habashi oli twamumala sahaba tugenda kumulala naye kano lwaki nkabaleetedde nabbi okuleeta ekigambo ekyo kyali kikulu. Tusaba Allah awe Hajji Ali obufulumira obulungi. Tusaba Allah bagende okumutanga ge mazima gokka agali mu nsi eri ensi y'abasajja bangi. Abasajja bawangala mu mbeera eyo. Omwana omuwala yayogeddeko awo emabega n'agamba nti
maama wange anzaala yali ayina empalana n'omusajja ku kitundu, naŋŋamba nti njogere ekigambo kimu nti bankwata nga Hajji bwali biri kuno ku media, ng'omwana bamwebakako dda, by then yalina emyaka 10, naye aga nti nga banneebakako, naye saagamba maama we banneebakirako kubanga kyennakola nali nkyeyagalidde gye nali mbikoledde. Naye maama n'akizuna naga nti tugenda kukiteekako ekyo, bakimuteekako. Omuwala yakaabya amaziga naga nti bwe baali batwala omusajja oyo nga bamutwala, poliisi emukwata, omusajja yakyuka n'amutunira n'amuga nti muwanange yogera amazima. Omwana ga nakyusa amaaso nengatunuuliza maama wange, nengatunuuliza n'omusajja gwe batwala mu kkomera. Maama naga nti si taata, maama mugambe k'omwana nti wankutte. Omusajja n'agendera eruzira, yakamala emyaka 16 mu kkomera. Omwana ga nti bakamusiba emyaka, kati saawa eno ndi mukulu, ni myaka 25 26 nkuze, naye ekintu ekyo eddoboozi ly'omusajja oyo lintambulira mu kutu. Olunaku lwe yanga nti yogera amazima, myaka 16 ali ku alimanda. Omusajja yabadde amukolako interview yamugambye yogera ekigambo eki, no yamugamba nti okyalina yakadde akasobola okutaasa omusajja oyo n'omujja mu kkomera. K'okuze yogera nti wali nali muto nga seesalirawo, kati omusajja tankwatanga, ngenda omutaasa. Eyakikola yali ani? Mukazi. Kati bino Zuula bye yeekaabya, abakyala inna lahunna mudghatul qatila, abakyala Allah yabateekamu ekinyama ekitta. Olunaku lw'enkya nga 3 genda kuba lwakusatu, bwe lunaku lwe bagenda kuleeta oyo omusajja mu kooti, ne bagamba nti yakwata omwana wayakabasanya omwana ataneetuuka emyaka 14. Naye kino ekintu mbadde njagala tufunemu ekyokuyiga, banange eno ensonga mbadde njagala tufunemu ekyokuyiga. Bano bandi tiimu Hajji, ndi tiimu Hajjati. Eno ensonga mbadde njagala tufunemu ekyokuyiga ate nga kyamaanyi. Saidi ya Anisha oba tiimu Hajjati batuufu, kubanga egyo emisango nagyo mu Uganda zizenga gye baawo mingi ne babafutyanka. Abaana n'osanga nti waliwo abaana baliyo babadde banyigirizibwa nga abaana abato abo ne bafuna obuzibu, naye emisango ne bagikola bwe batyo ne bagiwajeeteka ne bimaliza nga ne bafunye bwenkana. Ne Saidi ya Hajji nayo ntuufu, bwe baali basibyeko oba muntu yenna yali atuuse ku mukomera, walimu abantu bangi, abasajja bangi nga bali mukomera nga babasibye emisango gyokugamba nti wakwata omwana naye nga babawayiriza n'obujulizi nga tebuliwo, ne bafoojinga omuntu ne bamuteekako ebisangasango ne bamaliriza ng'oli mukomera ng'omaliriza nga bakusibye nga bakusalidde, omulamuzi nga akusalidde nga akutadde awo n'agamba akusalidde emyaka n'obeera mukomera ku misango nga teriiwo. Kati bino ebintu nze ky'oba olaba buli gwe nsanga nga Hajjira awagira ng'ali ku sayidi ya Hajjati, video njirayikinga oba commenting on mugamba oli mutuufu, buli gwe nsanga ng'ali ku tiimu Hajji naye mugamba oli mutuufu. Lwaki kino ekintu tuleke kukozesa guno omusango nenze ngamba nti Katonda yagula esente gubeewo, abantu abamu gutugula amaaso tulabe ate tutunule wala tufunemu ebyokuyiga bingi, kubanga ebyokuyiga guno omusango ntoko, tufune ebyokulabirako. Tuleke kukozesa guno omusango kugamba nti gundi yabalinyira eddemberi, gundi yabalinyira eddemberi. Ekyo tukijemu tufunemu ebyokuyiga, kubanga ebyokuyiga mwe biri bingi ntoko. Kati wano wengambera bano ba tiimu Hajji, tiimu Hajjati nga tonafuna tiimu gyosambira nga tiimu tena kusaininga kati nsambira tiimu Hajjati oba nsambira tiimu Hajji, tiimu Ali neda. Sooka omanye nti gino omusango gulimu ebyokuyiga, oba Katonda yagula esente abantu bangi tufune ekyokulabirako oba tufune ebyokuyigamu, kubanga mwagula bye gugenze ba minisita gugenze wa gugwe kati buli wamu gutuuse o president advisor buli wamu wona gutuuse o gugwe gulawe gutuuse. Kati saa zino bwe mbagambira nti buli omu yenna amanyi nti guno omusango yagutandika oba waliwo omanyi we byatandika video zo zengozi goberera zino ze interviews za Hajjati ze yakola ku YouTube, buli kimu kyonna ntoze ngogoberera omusango. Bwe ngambira nti guno omusango ogukozese gukusomese oba ofune ebyokuyigamu nga bingi.
leka kukozesa guno omusango just kutunula butunuzi na kukuba kerere notandika kuvuma kubanga nze abantu abangi benvunaana yeno omuntu gwesanze ng'alina wa ku video ng'otaddeko onalema madisereko oba ng'otaddeko nakiwala ng'olina engeri gy'olimu kumuvuula nedda abantu abo amaloboozi gaabwe gavaayo naddala abantu abo abanene tubeetaaga mu musango okujjako ng'obwongo bwo tebukola ki nga tulowooza kulaba wala abo bamadisereko banakiwala bano ba balamu minisita balamu tubeetaaga mu guno omusango lwaki feesi zaabwe ziba nene ekifaananyi kye baba baleese mu guno omusango kye twagala kyova banze nga abantu omusango tugongere mu lwaki ezo vidiyo njagala mwena muzikole ne bano mwena abawagira Hajji omusango gubeeremu ekibugumu ensi egulabe n'abantu abalala baana babadde nga banyigizibwa buli omu amanyi ekintu ekyo bw'okikola kiki ekikubaawo ekirala omuntu abadde ng'alina abantu be kubanga naamwe mwabere wano muli mu kuleekaana bwe tugamba nti tugende mu kukola ku interview ku basibe batukirize tubabuuze nti buli amanyi nti alina bakutwala ku musango gwa repu oba defilement ng'oliko mukomera ng'omuntu n'ogamba nti tugende mu bantu beeri ku kyalo gy'abeera nejjawangalira tubabuuze tufune obujulizi obutuufu ojja kusanga nti waliyo na pasenti ng'eri mukomera nga bagijweteka ebisango ebyo n'osanga n'okubayo nga yatera naye ku lw'okuba nti yabula amwogerera yabula eddoboozi bwe lifulumira ne bamujwetajeteka ne bamaliza nga bamutadde ku bisango bwe bityo ekirala tujja kusanga nti waliwo n'abasajja pasenti nga babanyazeeko ebintu byabwe ne bamaliriza nga babajjeko ebintu byabwe kulukujukuju olunga lw'okuba talina bwogerero talina wagenda kwogera ne bamaliriza nga batuta ebintu bye kati wano wenganda nti buli muntu yenna guno omusango leka kugutwala kulaga kinyuzi just kulaga nti n'ofiirawo n'olaga nti die hard nedda funamu ekyokuyiga nga tonavuma muntu nga tonamukolera vidiyo nga tonaleekaana sooka guno omusango gutuyigirize tufunemu ebyokuyigamu ebiri bingi tuleke kukola timu kyova abanze bagambe nti abasinga bona abali mu kuleekaana ye avaayo n'akugamba nze ndi tiimu Hajji tosobola mubuuza omusango ogwo gwa muzimu omusango gwanisa gugwaki simple development kubanga ne development ina type ine misango egyo kirasi mwego omusango gwanisa gwa mu misango ki eyakutono gwe bagamba nti yakwata manya yakwata omwana w'emyaka egyo 13 ne yakuto w'emyaka omusanvu eje emisango gifaanana guno gwanisa gwa mu kirasi ebyo bintu osanga omuntu nabimanya tamanyi misango tagenda gako nosanga n'omuntu nga tayimirako wadde ne mukotala bangako ne wobaworeza naye n'omusanga wano ng'akuta esima gyetunuzaamu ng'ali mu kuvumira neddala nga n'ekirala n'osanga n'omuntu nga tayingirangako wadde mu kkomera lya Uganda ene prison kulaba ku musibe oba nga tamanyi nagwe bitambula naye n'omusanga naye ng'ayagala kwogerako ate n'ayagala kukakasi kati wano wengambira guno omusango guyinza kubanga Katonda yaguleese Allah n'anyini nsi n'anyini ggulu n'ensi ng'ayagala nti abantu abamu bayigiremu oba abantu abamu bafuniremu obwenkanya kino ekintu kyemme ky'okuyiga kyovola abanze ke nalabye nga bawunale bwe baguyingire ne baminisita n'akubya obugalo kyovola abanze ne vidiyo yange gye nakola nali ngusindise wa Museveni kubanga nganze yali atuuseko mukomera mmanyi nti abantu mukomera mwebali ng'emisango gye babasibye nga tebagimanyi mwebali bangi ng'emisango gye babasibira nga teriiyo naye nga abantu banokusaavinga obusibe omuntu nakunulira n'olaba ensonga abantu bene bajja n'ogamba oli andibanga omwalimba n'obuuza n'abantu bene bakugamba nti ya kituufu bamusiba naye ng'olaba omuntu bamusibira bwereere kati wano wengambira nti singa wabawo voice oba ne wabawo connection nti omuntu n'oganabanga bagenda mu kutwala kubanga kati wano kasooke mbabuuzi njagala wano tubeeremu ng'abagezi bwe baba bakugamba nti Hajji prosesi ya poliisi ng'ali ku poliisi yamala w'ennaku 13 gwe ng'omuntu tosobola nawe okubuuka njagala twebuuze nga tetunaleekaana Hajji bakugamba nti eno yamala y'ennaku 5 eyo n'amala y'ennaku 8 eyo prosesi ku poliisi awo yali akolawo ki yeteeka ligamba liti ezo poliisi zaali zimuteresaawo ennaku 13 that is 2 weeks kubanga that is eyo remand 14 days omulamuzi bwatyo bwasiba bwaba kuwa remand 14 days katulabawo eyo remand gye bamuwangaali awo mukube ennaku 13 yali akola kidaradala kati wano wembagambira nti guno omusango tubijjemu ebyokugamba nti nze tiimu Hajji nze tiimu tufunemu ebyokuyigamu ebiri bingi leero kyatuuseko ono Hajji ati yali mukuwa abantu bakuta omwana we oba Hajji yali mukugamba nti bamuwaayiriza nti yakwata omwana enkya kijja kutuuka ku gwe wenyininyini kijja kutuuka ku muganda wo kijja kutuuka ku mwanyinaziwo kijja kutuuka ku mwanyinaziwo nga bali mukuwaayiriza nga gwawale wano oli mukugamba nti kituufu omwana bamukwata enkeera bajja kukeera nga bakugamba omanye abaana bonna bo bazadde mutabani we gwe bali mukugamba nti yakuta omwana oto omwana bakugambe yamukuta kituufu kati wengambira nti wano wenjagala tufune kye bayita straight line tufunye obwenkanya sayidi zombi zibeere nga tezigigirizibwa tufuneyo enyininyini kyenyininyini ekinyusi naye wano tuleke kukakasa kubanga nze kyenvunaana Hajji tikiri ekintu eki
okukwata Kurani n'ogiwanika bwoti mu mukono waggulu n'orayira n'ogamba nti yakwata omwana ate ng'ogamba omwana yangamba Hajji kisinga obadde mu nsi zino eziramuza obusiraamu wabadde nimanya ekidako kubanga obusiraamu butugamba nti bwetaaga nakola ki naraba kate gole mu bya bangamba n'okwata Kurani n'ogiwanika kati Hajji tuwenkwatiramu obufere. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.